Kitongole kisoloza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kifulumiza olukalala lw'abantu ababanjibwa wabe kibanja emisolo nga kino kimanyiddwa nga shame list. Olukalala luno luliko amannya 282 nga g'abantu kinnoomu n'amakampuni ag'enjawulo. Olukalala luno lwafulumiziddwa eri abantu bonna kiyite public notice nga kuno kuba kulabulwa eri oyo yenna abanjibwa emisolo ti singa atakisasula mu nnaku 7 eziddako wakukubibwa mu mbuga z'amateeka. Aba URA baggalawo okusolooza nga kwabulako kumpi obuwumbi 3,000 nga zino oyinza okuzikubisaamu emirundi 2 ku nsimbi eziteeberezebwa okukozesebwa mu mbalirira y'ebyobulimi 2021-2022. Mu kugezaako okwewala embeera y'emu n'ensimbi ezitafunibwa okusolooza olw'embeera nga COVID okutwala ebyenfuna obulala, URA kati egezaako okutuukiriza ekiruubirirwa kyayo eky'obuwumbi 1,900 nga wano baba basse mu kusolooza okwasooka okw'obuwumbi obusoba mu 2,000. Kyokka okusinziira ku bakugu mu byenfuna bagamba nti wadde kino kikoleddwa naye URA etunule ne kuba musigansimbi abasonyiibwa emisolo ate nga balina kampuni ez'amaanyi ekiviirako okufiiriza eggwanga ensimbi empitirivu. Agamu ku mannya agafulumidde ku lukalala luno oluswaza mwe muli ababaka ba paalamenti nga omubaka Kakoza James, Katoto Hatwib, Paulo Amuru, Dombo Emmanuel n'omubaka Angela Fred. Ate go agamu ku makampuni n'ebitongole mwe muli HIV Asnat Uganda Limited, Corporate Image Limited, Water and Sanitation Development Facility mu Mamboka ne Uganda Fishernet Manufacturers Limited n'endala nnyingi. Zara Fat Musoke, STV Select ey'enjawulo.